الشرك الأصغر يبطل بانتي الشرك الأصغر لا يخرج من الملة تكفر ميا مبسلام لكنه ينقص التوحيد وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر تي شاكولا akendeza kunzikiriza eno ey'okwawula Allah ate ne luba nga lifuuka ekkubo erikutwala ery'okubeera nga ogwa mu shiriki omunene ne lufuuka olujegere wahuwa kisimaani naye ayawulwamu emiteeko ebiri القسم الأول الشرك الظاهر وهو الفاظ والأفعال shiriki ono ye mweyolefu ali mu bikolwa ne mu bigambo fala alfaadhu mu bigambo kalhalfu bighayrillah ng'okubeera ng'omuddu alayira ebitali Allah subhanahu wa ta'ala ng'omuddu okukeera nga alayira ebitali ani eri Allah subhanahu wa ta'ala n'alayira maama we n'alayira ebintuntu n'alayira kitaawe n'alayira okusiiba n'alayira okutta ebisibo bye kubanga Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba man khalafa bighayri llahi omuntu yenna alayira ekitali Allah nga tagamba wallahi tallahi billahi faqad kafara omuntu oyo abeera nga akaafuwadde ajeemye awo ashiraku oba abanga agasse ku Allah n'ekintu ekirala naye nga tafuluma mu busiraamu oyo just okulayira maama shiriki mutono naye singa omugenderera ennyo akutwala mu buki mu bukafiiri mu bujeemu n'obeera mu shiriku n'agenda mu shiriki la akbar ne shiriki omuntu okugamba nti nno masha Allah wa shi'ita Allah bw'anaaba yagadde naawe n'oyagala ekigambo ekyo omuddu bw'akyogera nakyo lamma qaala lahu rajulu omusajja we yagambira nabbi sallallahu alayhi wa sallam masha Allahu wa shi'ita Allah wanaaba yagadde naawe nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba ajaltani onfudde lillahi nidaa eri Allah nga nange ndi omu ku bakatonda kul beera ng'ogamba masha Allahu wahdahu baaga ogamba nti Allah bw'anaaba yagadde yekka ate togattamu nze Allah bw'anaaba yagadde yekka oba ogamba omuntu walawula Allahi wa fulani singa tabadde Allah n'oli ne gundi nandibadde nfuna obuzibu ensonga eyo yonna esigala nga shiriki n'olw'ensonga eyo nga naye shiriki la asugala olina kugamba Allah singa tabadde Allah mutuufu embeera eno gye ndimu oba akabenje kano kabadde emmotoka ebadde egenda tusirika oba ebadde egenda kutujjawo n'olw'ensonga eyo shiriki omulala ye alqisimu thaniya omuteeko ogwokubiri ashiriku lkhafiyu yoyo shiriki oyeekwese wahuwa shiriku fil iradati wanniyati yeefaananyirizaako oli gwe twasomako wakwagala nga ng'olina ebiruubirirwa n'enniya nga wa mutima karriya wassama ng'omuntu okwagala babeere nga bamulaba n'okuba nga bamuwulira omulimu gwali mu kukola ka ayya amala ng'omuddo okukola omulimu bima yatakarrabu bihi ila Allahi nga naye gumusembeza eri ow'ekitiibwa Allah naye ng'omulimu ogwo gumusembeza eri Allah ila Allahi yuridu bihi sanaa annaasi naye nga kyanoonyamu abantu bamuwaane oyo naye shirikila asgaru kitwalibwa mu shirikila asgaru shiriki eyeekwese yani shiriki nga yeekwese naye nga mutono ye muddo okukola omulimu naye ng'omulimu ogwo anoonyaamu bamuwaane oba bamuwulire agambye ka ayahsinu salatuhu ng'omuntu okulongoosa esswala n'agisaala au yatasaddaku obanga asaddaaka awaayo mu kkubo lya Allah ery'omunaku le ajali ayyamdahuuhu nga kyanoonya bamuwaane warriyaa nakweraga idha khalata al-amal singa ebintu ebyo byetabiika mu mirimu abutalawo ekisookera ddala omulimu ogwo gwaba akoze gwonooneka omuddu ng'omuddu oyo anoonyaamu bamuwaane bamuwulire n'olw'ensonga eyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba
nabbi sallama yagamba akhfa alaykum akhufu mbatiisa ma akhfa alaykum ntya kyembatiisa ku mmwe ashiriki la asgaru ye shiriki omutono yeekwese qaalu ne bamubuuza ya rasulallah wange gwe omubaka wa allah wama shiriki la asgaru nabbi ne bamubuuza yaliwo shiriki omutono n'abagamba arriya ye muntu okukola ekintu kyonna ng'anoonyaamu bandabe ye muntu okusomesa ng'anoonyaamu bandabe okusaaza bandabe oba okusoma Qur'ani ng'anoonyaamu bandabe bampulire oba okusaala n'agamba mu aya emu n'agamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim mu surati al-Baqara mu surati yani min surati at-Takwir agamba faman kana yarju liqa'a rabbih omuntu yenna asuubira man kana yarju bannaye bonna basuubira nti agenda okusinkana Allah we ow'ekitiibwa enkya ng'ayina essuubi ddala akakasa falyamalu amalan saliha akole omulimu omulungi wala yushrik tagatta mulimu gwa Allah mu ibaada za Allah zonna biibadati rabbihi ahada tagattamu ate mulala bw'aba akola ibaada tagigattamu bandabe tagigattamu bampulire faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamalu amalan saliha wala yushriku biibadati rabbihi ahada ntegereka eri mu surati al-Kahfi aya ya 10:10 n'olw'ensonga eyo tubeere nga tulongoosa emirimu billahi